Erinnya lya Kristo Yesu lyebazibwe nnyo abaagalwa ba Katonda mwenna gye musinzidde okubanga mulaba era nga muwulira eddoboozi lino. Nze Makubuya Samuel, omuweereza wa Katonda ng'ekisa kye mu Kristo bwe kiri era bw'akimpadde, omusumba. Era obubaka bw'ogenda okuwulira olwaleero n'eddakiika zino, nsaba obuwulirize n'obwegendereza bungi, kubanga mbuwadde omutwe ogugamba engeri gye twogerezeganyaamu ne Katonda mu kifo ky'okwogeranga ku Katonda. How to speak with God instead of to God. Obubaka bwange bwendeeta gy'oli gwe omulonde wa Katonda mu mulembe ogufaanagana bwe guti ogwogerwako mu Baruumi 12 ti kale abooluganda. Baruumi 12, Romans chapter 12 verse 2. Do not copy the behavior and the custom of the world, of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Baruumi 12 akugamba nti kale abooluganda temugezaako kukoppa mpisa bulombolombo obw'ensi eno. Kankiddemu, temugezaako kukoppa neeyisa na bulombolombo obw'ensi eno, wabula muleke Katonda akyuse ebirowoozo byammwe mubeere ekitonde ekijja, musobole okukyusa endaba yammwe ey'ebintu oba endowooza yammwe, mulyoke muyige bwe kiri ekirungi, era bwe kisanyusa Katonda. Bannyabo ne bassebo, omulamwa gw'olunaku lwaleero Mbaruumi nkukwotingiddeyo bukwotingizi, naye gye tulaga olwaleero wa wano nga ntambulira ku mutwe gw'empise okuyiga okwogera ne Katonda, gwawulira era gwe omuyigirizwa wa Yesu Kristo, naawe omukkiriza wa Katonda, naawe alikkiriza lw'olikkiriza ebigambo bino obijjukiranga, kubanga biri ku butambi tebirivaawo newankubadde ffe ababyogera nange abyogera. Olunaku lujja kukya nga nzizeeyo okusisinkana Mukama wange ampe ebigambo bino okubikutuusaako. Naye gwe aliwo mu mulembe guno, naawe alijja ensobi zino ozeewalanga. Omulamwa gw'olwaleero ngujje okusinziira ku observation gye nkoze emyaka gye mmaze mu lugendo nga ntambula ne Kristo, mu lugendo nga ndi muweereza wa Kristo. Ensi erina ebintu bye yateekawo, enneeyisa gye yateekawo oba empisa gye yateekawo, enkola gye yateekawo, naffe bwe twalokoka ne tujja twambala empisa eyo. Emu ku mpisa ze twasanga ku nsi kuno n'enneeyisa n'enkola naffe ne tubyadoptingira mu kulokoka kwaffe mu kisa ky'obulokozi, bye bino bye ŋŋenda okuyigirizaako olwaleero. Nkusaba n'obwetoowaze bungi, wuliriza vidiyo eno okuva w'ogiwutandikidde paka lw'eggwaayo. Si ya ddakiika nnyingi nnyo olw'okukusobozesa okuwulira obubaka buno okuva we mbutandikidde, osobole okugoberera, kubanga ekigendererwa kyange obeereko ky'oyiga. Ekitutwalidde emyaka okutegeera. Omuntu yenna atasobola kuyigira ku nsobi z'abalala
aba yeeteeseteese era nga yeetadde mu position ayige mu mbeera enzibu. Kale jjayo bayibuli yo, oggyeyo notebook yo, obeereko by'onootinga wansi, kubanga eno essaawa y'abayigirizwa ba Katonda okubaako bye basoma okuva ew'omuweereza wa Katonda Saamu Makubuya. There is a total difference between how to speak with God and speaking to God. Omulembe guno guyigiriza nnyo abantu okukakasiza ddala nti boogera eri Katonda era ebikolwa activities duties nyingi nnyo ezinnyonnyola kino zenziza okukutemeratemera. Kale naawe olabe okompeyalinge n'ebyawandiikibwa kye bigamba. Okusinziira mu nteekateeka ya Katonda, okuyita mu byawandiikibwa ebitukuvu, Katonda waffe takolangako ntegeka ya kusaba nga omuntu alina kwogera ku Katonda. Omuntu ng'aliwo kwogera ku Katonda. Enteekateeka ennuŋŋamu eri mu kigambo kya Katonda eraga omuntu alina kwogerezeganya na Katonda. Prayer was not designed at all by God to be one way. Rather, the prayer was designed to God to be two-way conversation. Kino okusaba Katonda yakuteekawo, yateesa omuntu abenga awuliziganya naye, ayogera naye, so si muntu kujja kwogeranga ku Katonda ng'abangi bwe bayigirizibwa. Nkiddamu, nteekateeka ya Katonda okuyita mu kigambo kye oba mu byawandiikibwa bye ebitukuvu bye tugenda okudayivingamu tulabe nti omuntu ayagala abenga awuliziganya naye, oyogera ne Katonda n'addamu, Katonda n'ayogera naawe n'oddamu. Okuviira ddala mu lubereberye Katonda talina gwe yasisinkanangako, ye n'ayogera bwogezi n'amala n'akuwulita n'addayo. Ne bw'aba yakutumira malayika, olaba ne Mariyamu Katonda bwe yamutumira malayika nti n'amutegeeza ebigambo nti ogenda kubeera olubuto lwa Mwoyo Mutukuvu, olizaala omwana wa bulenzi, oli mutuuma erinnya lye Yesu, amakulu gaakyo alirokola abantu be mu byonoono byabwe. Mariyamu n'abuuza, kirisoboka kitya nze atamanyi musajja? Conversation. It is two-way conversation. Awo nvoddewo. Teriyo Katonda gwe yasisinkana oba amutumidde malayika nga it is one-way conversation. Okuleka omulembe guno Sitaani gwawabizza mu nzivuunula y'obulungamu bw'ebyawandiikibwa bya Katonda n'aguyigiriza okusaba nti kuli one-way conversation. Okugeza bwe weetegereza ekigambo kya Katonda mu kitabo kya Yakobo essuula ey'okuna, katutandikire ku lunyiri lw'omukaaga. The book of James chapter 4 verse 6, it says, and he gives grace generously. Katutandikire ku lwokutaano lugamba bwe luti, do you think the scripture have no meaning? Mulo olowooza ebyawandiikibwa tebirina makulu? Continuation. They say that God is passionate, that the spirit he has placed within us should be faithful to him. Verse 6. And he gives grace generously. As the scriptures say, God opposes the proud,
but gives grace to the humble. Verse 7. So humble yourself before God. Resist the devil, and he will flee from you. Verse 8. Wano we wali line jenjagala wotuka ku 8 sazao. Verse 8 says, James chapter 4 verse 8 now. Come close to God, and God will come close to you. Verse 8 katujidem. Come close to God, and God will come close to you. Kitegeeza ennyiriri kandudde mu Luganda. Yakobo essula ya 4 olunyiriri lwa 5 lugambye lutya? Mulowooza olowooza ebyawandiikibwa tebirina makulu. Continuation. Kubanga byogera nti Katonda musaasizi era omwoyo gwe aguteeka mu ffe. Omwoyo gwe aguteeka mu ffe abamukkiriza. Gubeere omwesigwa gy'ali. Olw'omukaaga. Katonda agaba ekisa mu butuufu bwakyo. Era ebyawandiikibwa byogera nti Katonda alwanagana n'ab'amalala, naye abawombeefu abawa ekisa. Olw'omusanvu. Mukakkanire Katonda, mulwanyise Sitaani. Mukakkanire Katonda, mulwanyise Sitaani. Boggolera Sitaani, naye anaakudduka. Olw'omunaana. Semberera Katonda, naye anaakusemberera. Semberera Katonda, naye anaakusemberera. Kati olunyiriri luno kandweyambise okunnyonnyola okuyigiriza kwange okw'olunaku olwaleero. Semberera Katonda, naye anaakusemberera. Omutwe gwaffe gugamba how to speak with God instead of speaking to God. Okwogera ngeri ki gye nsobola okwogera ne Katonda? Number 1, nga musemberedde naye nansemberera. Twogerezeganya ne bannaffe nga tusembereganye oba nga tuwuliziganya. Okusaba oba okwogera ne Katonda, ekigambo kusaba kwe kuwuliziganya ne Katonda. Era mu kuyigirizwa kw'olwaleero nkiyise kyova olaba nkibikkulidde ddala ne sikiyita kusaba, ne nkiyita okwogerezeganya ne Katonda kwa njawulo nnyo ku kwogera ku Katonda. Mu nteekateeka y'ekigambo kya Katonda okusinziira ku Yakobo essuula ey'okuna olunyiriri lw'omunaana, semberera Katonda ne Katonda anaakusemberera. Ki ekisembeza omuntu w'oli? Kuwuliziganya naye, oyogere nga naye bw'ayogera. Oyogere nga naye bw'ayogera. Tewaliiwo encounter yonna wakati w'omwana w'omuntu ne Katonda mu byafaayo byonna okuva mu ndagaano empya enkadde paka ku mpya nga Katonda yayogeranga yekka ng'omuntu gwajjiridde tayogera. Nti omuntu yayogeranga ne Katonda nga Katonda ye tamuddamu. Guno mulembe gwokka mwe tusanze nga okutraininga okw'amaanyi abantu kwe babayigiriza okusaba kye tuyise okwogerezeganya ne Katonda kuli wanuwe, nti omuntu bamuyigiriza okuperforminga emikolo eginnyonnyola okwogera ne Katonda, naye ng'emikolo egyo tegireeta nsisinkano wakati w'omuntu ne Katonda. Ensisinkano ne Katonda, omuntu asaba n'omutonzi we tosobola kusisinkana. Gwe n'oyogeranga byogere
n'omujjukizanga nga bwe yakola mu Yakobo, kye yakola mu Lukka, kye yakola mu bikolwa by'abatume, kye yakola mu ngero, kye yakola buli wano, n'okola quotations okujjukiza Katonda byonna bye yakola. Ye ng'asirise, tomuwadde chance kwogera, wabula omujuliza kimu nga bw'okolera abalala nango nkolere, oba nga bw'okyalira abalala nango nkyalire. Gwe kubyamu akafaananyi omuntu n'akyala ewuwo n'ayogera naye nga gwe tomuddamu, oba n'akyala ewuwo n'oyogera naye nga takuddamu, oba aba mugenyi wa kika ki akyadde? Ekyo ekibuuzo nkikulekedde. Njagala okuyiga kuno kukuwa amakulu. Kino kye kitundu kyaffe ekisoose mu kuyigiriza okwogera ne Katonda. Tugenda kujja ne parts endala oba episode endala okusobola okuwa chance okufumintiriza n'okulowooza ku byenjigiriza obikompeyalinge n'ebigenda maaso. Neeyongeddeyo maaso. Okusaba. How to transfer, kati ekibuuzo kiri wano, how to transfer prayers from religious broadcast into a genuine encounter with God. Tuyinza tutya okukyusa enkola empisa zetwakoppa zetwa adoptingira mu njigiriza gye tutamanyi gye zaava ne tuzivaamu tutya, kubanga zo njigiriza za ddiini, za bulombolombo, za kugobererwa. Buli nzikiriza eyina kye tuyita religious broadcast, nti bwe baba basaba bakuba ngalo, bwe baba basaba badduka, bwe baba basaba bafukamira, bwe baba basaba beewombeka, bwe baba basaba bakunama, bwe baba basaba. Enjigiriza amaddiini galeeta enjigiriza empisa ezireesa abantu okuba nti bazinyiikira emisana n'ekiro, naye mu kunyiikira kwazo, mumpulirize bulungi, mu kunyiikira kwazo empisa zino omuntu n'ayogera n'akola empisa n'aziddiŋŋana n'akuba engalo n'akuba aleluya n'akuba enduulu naye nga byaliko tamanyi kye bitegeeza, tannatuuka kutegeera bitegeeza ki. Ye gwe mbikolera abipasivinga atya? Kale tuteekeddwa okuba nti ekigambo kya Katonda kituzza bujja okukyusa entegeera yaffe n'endaba yaffe n'enkola yaffe ey'empisa ey'obulombolombo obutatuyamba kuteekawo nsisinkano na Katonda era na mpuliziganya na Katonda. In other words, okwogerezeganya ne Katonda, it's beyond ogwo okwogera obwogezi. Mulina kubanga muwuliziganya, mulina kuba nga muwuliziganya. Zino ze zimu ku nsobi n'ebikolebwa performances instead of connection. Mumpulirize bulungi. Ekiriwo kati abantu ebikola bye bakola ne bakuba engalo ne basa, oli n'ayogera okumala obudde bula essaawa ku ssaawa budde ku budde naye nga gwayogera naye tannamunyega n'ekigambo n'eki, ekyo tukiyita performance. Yet what is required is connection. Mwetaaga kusisinkana, mwetaaga kwatagana, okusaba kutabaganya muntu. Mpuliziganya ezimba relationship, so si kuwa muntu information nga bye yakola kiri nga bw'alina bikola nga n'obimujjukiza byonna. Okwo tekubangako kuwuliziganya na Katonda, okwo kwogera ku Katonda by'asobola okukola. Omulembe guno gusomesezza abantu okuyiga Katonda by'asobola okukola okusinga enkolagana omuntu gy'asobola okukwataganamu ne Katonda. Fere tukiyita nti mpuliziganya. Tewali mpuliziganya watali kuyiga nkwatagana. God is not after your words. Instead, he is after you. Kankikuddiremu. Katonda tatwalibwa lwa bigambo bye mugambo bagwe by'omugamba.
kazibe quotation z'omusomera bwe wali Samaria wakola bwoti, bwe wali Galatiya wakola bwoti, bwe wali Capernaum wakola bwoti. Ebyo tebimuvinga Katonda. Agenda ya Katonda mu mpuliziganya yammwe kwe kulaba nti afuna ggwe. Nkiddamu kwe kulaba nti afuna nze, afuna ggwe, musobole okuteesa ku nsonga ezikwata ku lugendo lw'obulamu bwo n'ezikwata ku bwakabaka bwe. Reciting the word of God every time, years to years, does nothing. It keeps a person still feeling lonely. Abantu bameka abaali abasabye ennyo nga mubalaba basabi nga basabi ng'ekituufu kiri nti basabi nga kati baabivaako. Omusange naga kiki saakola, nasiiba, nasaba. Bambi yabikola. He performed the religious broadcasts. He performed all bye baamulaga. Ngalo yazikuba, ensozi yazigendako, ebiko yabisabiramu, buli wamu yayogera, quotation za Bible yawulirizanga abantu ababuulizi nga babibuulira, naye n'abiyingiramu. At the end of the day n'atabaako kyalaba. Lwaki? Abantu abasinga obungi okusaba n'empuliziganya ya Katonda mwakoppa bikoppe. Temwagenda mu kigambo kya Katonda kuyigirizibwa. Kankiddemu mwakoppa bukoppi, n'abasinga obungi bali mu kukoppa. Ndi wano nga mbategeeza buli nnono yonna ekwatagana n'obulamu bwo ne Katonda, buli principle tebakoppa nkoppe. Oyina genda mu kigambo kya Katonda n'ogiruŋŋamizibwa omwo n'okakasiza ddala, na buli muyigiriza ayigiriza ateekeddwa okuba nga akulaga kyakuluŋŋamya we kisibuka. Nkiddamu, enjigiriza eno ekozesezza abantu ebikolwa buli kye balowooza nti kwe kusaba oba y'empuliziganya. Bantu baabikoppa bukoppi, baabikoppa bukoppi. Prayer life shouldn't be a duty, but instead it should be a dialogue. Kuteesa, mujje tuteese ffenna. Tusisinkane mu paati 2. Nkutumiddeko nnyabo naawe ssebo abadde agamba nti wasaba dda tebinnakola, oyinza okuba obadde tosabangako. Ekyo kimu. Ekyokubiri, nkutumiddeko gwe nayina prayer groups gy'olimu era nga nkukubiriza gabana nabo, sheyalinga nabo linki eno basobole okubaako ku ekyo kye balowooza nti bamanyi, bagatteko kino. Tugenda kuyiga kye bayita empuliziganya. Nkomawo mu paati eddako. Shalom.